Minisita Katumba Wamala Akkiriza nga bwe yalagibwa omukulembeze w'eggwanga akulira ekitongole ky'ennyonyi ekyannyaffe Uganda ekya Uganda Airlines Jenifer Bamuturaki. Ono okuvayo bw'ati asinze mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola enzikanya y'ebitongole bya gavumenti mu paalamenti akakosase. Ono ategeezezza nga Mwami Museveni bw'alina obuyinza era n'eddembe okulonda omuntu akulira ennyonyi ya nnyaffe Uganda nga bw'alina ku bitongole ebirala. Ne departments nnyingi alina ISO, alina SO, alina baani financial intelligence. Kati bw'aba tannaba ku appointinga muntu ate afuna information eyo yonna. Kakati oluusi oyinza okusanga ng'omuntu tebamuwadde lwa diguri mmeka z'alina. Ayinza okuba nga alina ebintu ebirala by'atunuulira. Akasente akalya mu bbi alina kwigamba ebintu ebirala nga ye pulezidenti bw'aba alabye. Era kyembadde ngamba ababaka nti bannaye oba pulezidenti mumuwa obuyinza n'appointinga governor owa Bank of Uganda n'alonda chief justice ow'ensi yonna. Kakati muyinza omuti omuga nti walonda executive director tekisoboka. Mu nsisinkano y'emu ey'akakiiko kano, Katumba nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'entambula n'ennyonyi ya Uganda Airlines mwegwa akikkaatirizza nga bwe balina enteekateeka okwetegereza emisaala awamu n'obukugu obw'abakozi b'ekitongole kino. Kino ajjukirwa nti eno y'emu ku nsonga z'akalondozi wa gavumenti John Mwanga ze yafulumya nga yeemulugunya ku nnyonyi eno mu mwaka oguwedde ogwa 2021. Twagitandikako dda era ne tuteekawo ka komiti k'abantu 6. Kuliko abantu 2 okuva mu National Planning Authority, 2 mu National Planning Authority era Ministry of Finance. Kuliko abantu 2 okuva mu Public Service ne 2 okuva mu Ministry ya Works. Nga twabawa obuvunaanyizibwa bagende bakole assessment oba balabe abantu abali mu airline buli omu ali mu kifo kyalimu alina obumanyirivu obukugu obw'okubeera mu kifo ekyo. Ekintu ekirala kitwabagamba batuneko ye structure engeri airline gyeri. Ono era atangazizza ku bibadde bitingana nga biraga nga bwe yalaga obutali bumativu eri akakiiko kano akakosase ogenda maaso n'okunoonyereza ku kitongole kino. Kintu kyaffe nnyonyi yaffe ya ggwanga teri batalina bizibu. Industry zonna zibaamu n'ebizibu naye bwabeerawo akazibu akali mu Uganda Airline tuleme ate kasasamaza nnyo kubanga ne betukompitinga nabo mu industry eyo kibakolera. Kati bwe mwogerera Uganda Airline obubi neyandigirinnye takola ki tagirinnya ate awo tuba tufiirwa. Kati eri abakuba gudikude ti Uganda Airline tejja kola ki tejja kusurvivinga naye tujja kusurvivinga kubanga commitment weri. Ssente w'akakiiko kakosase Joel Ssenyonyi akoonyeeko ku kusaba kwa minisita omubeezi ow'ebyentambula kwe yakoze ng'asaba akakiiko okuyimiriza okusisinkana Bamuturaki. Alina bye bakwasaganya. Ffenna tuli bantu. Oli bw'agamba nti alina by'asooka okukwasaganya asabayo ku budde tuba tusobola okubumuwa. Naye ensobi eyaliwo ono teyatubuulira mu budde kwegamba alinga ataatubalaamu miitingi erina okuba nga etandise awo ebbaluwa n'eryoka ejja. Lwaki tobeera mu buntu n'oga nti kale kambabuulire nga olunaku terunatuuka. So ebyo nabyo tubyengeejinga tulabe biri byakwasaganya bigenda twala bbanga ki kubanga waawo naffe ng'akakiiko tetulina bbanga ddene nnyo tulina okumaliriza ekitongole kino ate tudde ku bitongole ebirala. So tugenda ku balansinga tulabe. Kino ajjukirwa nti abalina emigabo mu kitongole ky'ennyonyi kino bali 2 okuli ministry evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo awamu ne ministry y'ebyensimbi wabula akadde kano tebanasisinkana ministry y'ebyensimbi era Ssenyonyi akoonye ku nsonga eno. Finance nabo batuwandiikidde nga bagamba balina engagements nyingi ze bagezaako kukwasaganya buli minisita alina waali ne bagamba tebasobodde kujja naye era tujja kufuna obudde obulala kubanga tetugenda kukkiriza muntu yenna kwebalama kunoonyereza. Buli bwe kikwatako eventually ajja kujja wano atunnyonnyole kubanga zino munnaye sente zamuwa omusolo. Anything else? Okay. So today akakiiko kakyagenda mu maaso n'okuwuliriza abantu abavunaanyizibwa ku nsonga zonna nga alipoota bwe yazinokolayo. Kigongo ku lwa Channel 44.
olweggulo.